Anything media. Police eyise SUUNA Ben ow'ebinyanyanyanya abitebye ebya lawyer MABIRIZI biwanvuye maama w'omubaka Ssegirinya abikooye ebya Ssegirinya ne Ssegirinya biwanvuye amanya muzikwala Haji Abdunnoor Munyamisha Fiklwanga eno ye Fik Media sharing subscribing commenting tubebaza mwenna abali wamu naffe. Police eyise SUUNA Ben omukozi w'oku radio M ow'ebinyanyanyanya era DJ amanyikidde omututumufu okuva e Masaka ono yategese ekivulu wamu ne munne amanyiddwa nga Mbazira Tone wali eri ebulaga. Bano nno basobodde okubanga baleeta abantu ababadde abayitirivu ennyo nnyo ddala abazze mu kivulu kyabwe era poliisi kwe yaviiridde okubanga ebayita kubanga bataddewo akalippagano k'ebidduka akamaze essaawa 4 olw'obungi lw'abantu ababaddewo. SUUNA Ben agamba nti yeebaza Mukama Katonda kuba kino takituukangako ekyokuteesa abantu ababadde abayitirivu bwe bati era yalagidde ddala nti ye kaakati atandise okubanga ayingira mu basajja agenze kubanga abitebye ate mu poliisi abeetondera olw'okufuna abawagizi abangi n'okwagalwa ennyo. Ebyamale MABIRIZI byongedde okubanga biwanvuwa kino nno kivudde oluvannyuma lw'okubeera nti yatyoboola ebiragiro bya kkooti eyalagira okubeera nti akwatibwa ng'akaatibwa bw'atyo asobole okuba ng'asibwa emyezi 18. Ono nno mwana tuwakedde bwankyanga bulijjo ng'era omuyimbi we yaluyimba nti bwakyanga olunaku olulala naye mu kuziba bwakyuka. Male MABIRIZI nga bulijjo yakutte ebitabo bye n'ayolekera Kyambogo University bw'atyo n'ayingira naye aba ayingira abasirikale okumwaza we bamutegeredde nti ono ye Male MABIRIZI era ng'akanaafa we katawulira ng'ombe mwana tumale MABIRIZI bw'atyo bwe yasobodde okubeera ng'ate akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi era we twogerera kakati nga kitalya mwana tu mugenyi era y'omu ku bafu abajja abali ekitalya. Lawyer we amanyiddwa nga Ssemakadde bw'atyo yasabye kkooti omukulu ono abeere ng'ateebwa oba abeere ng'akendezebwa ku kibonerezo sinakindi kiviibwewo ddala olw'ensonga nti musajja wa kitiibwa era tasuubira kuba nti yakolyazza emisango gino. Ye maama w'omubaka Ssegirinya Muhammad mwana tuwe twogerera abikooye ono omulundi gwakubiri ng'agenda ku Parliament okubanja omwana we. Ono omwana we yasibwa ku bigambibwa nti yeetaba wamu n'abantu abasobola okubanga batigomya abantu b'e Masaka mu mbeera y'ebijambiya. Ono nno awakanya ebyo byonna ebyateebwa ku mwana we era n'asaba Parliament n'asaba abeere ng'ateebwa mwana ttu abeere ng'alya butaala nga bulago bwa nkoko obutasibwamu muguwa. Maama wa Ssegirinya agamba nti mutabani we mulwadde muyiddala era yeetaaga okufuna obujjanjabi. Lawyer ow'omubaka Ssegirinya wamu ne Ssegirinya Muhammad omukyala Shamimu Malende mwana tusaawe n'alabika atandise okuba ng'abijjamu enta. Kino nno kivudde olw'okwogeza embeera eraga nti kyamazima tewali kigenda kubanga kiddirira olw'ebyo byonna ebisobodde okuba nga bituukawo. Agamba nti abadde asuubira nti olunaku olwaleero lwe basobodde okuba nga baleetebwa mu kkooti bandibadde bateebwa naye ate biraze nti n'okunoonyereza kwennyini tekunnaba kubeera ng'ate kuggwa. Lawyer Shamimu Malende agamba nti abakulu bano Ssegirinya wamu ne Ssegirinya balwadde bazibu era balwadde bayi beetaaga okuba nga bayimbulwa okuba nga babajjayo naye amaliriza ng'agamba nti kakati essaala ze zigenda okuba nga zikola ate bantu babeere nga badde ewa Katonda bamwegayirire bavunname babeere nga bamusaba Ssegirinya ne Ssegirinya babeere nga bateebwa. Tweyanza nnyo tweyanzeege amawulire amalala mugalinde mu maaso awo.